Amanya nze Zaramba Vincent. Omulundi ogusookedde ddala omwaka guno nga 21 January 2025 nga tuli mu State House. Museveni lwe yayatula nti Munyarwanda. Nali ngambi wulira buulizi abanyanda bamwesibako bagamba munnaffe n'abalala bagamba oyo Munyarwanda agamba Munyankole. Naye yagamba nti family ye kusaidi ya kitaawe abasinga obungi bali mu mutala. Era eno mu Uganda jjajjawe Kashanku yekka ye yajjayo ti abazungu bagenda okujja. Jjajjawe Kashanku yakiyogera mu kigambo oscillation. They were oscillating obanga atambula dde eno adde eri. Kati bwe batuuka osala ensalo ye ne zimusalira eno. Naye nga family ye bonna bali mu mutala. Abalala bali wali ng'osaze akajera. What they call akajera salient. Era nti abafuzi baawo mu mutala ye family ya Edwin Karuje bawamuwalawe Natasha. Lwaki ndese ekintu ekyo nti Obote yavunaana nnyo Museveni Obunyarwanda ng'agamba nti Museveni is a foreigner meddling in the internal affairs of Uganda. Kati ate Museveni bw'agenda mu nsiko yayina Bakagame naye yayina Rejema. Kati mu 76 nga Museveni aweereza abantu eddala Salaam nga anoonya kuba yagezaako abayaaye ku street ze Nairobi naye ne bamu disappointing nga they were very indisciplined. Kati naafuna omuntu ali asomere Makere nambuza oyina omuntu yenna gw'omanyi. Omuntu oyo baali basoma bombi era baali bonna mu scripture union mu entale nga mulema. Namugamba oyina omuntu yenna gw'omanya yali mu byobufuzi e Makere University wasomerayo kuba ye Museveni yasoma ddala Salaam. Namugamba manyi. Namusuubiza okumuleetera. Yamuleetera abantu babiri. Yamuleetera Amama Mbabazi namuleetera ne Otafiire. Otafiire namuli kurutingira abavubuka basatu. I think mwe mwali Shefali naye nga muli mu Rejema owokusatu simujjukira. Nga abajambalala hayi. Era n'abagatta ku kibinja omwali ne Salimu Sale n'abatwala 28 e Mozambique mu Frelimo ne ba training and he personally supervised them. Oko aba abantu abayita nsigo ye his seed. Kuba Nyerere n'abala bali bamugambaddemu abaweereze mu Uganda bajje bakole clandestine operations n'agaana. Era bw'akigaana yakola decision ennungi ddala. Naye Rejema erinnya lye teryali Rejema. Yali Gisa Emmanuel. Naye Museveni bwe yali Tanzania baamubuulirako nti Che Guevara bwe yajja eno ng'agenda okuyamba abakomunisiti mu Zaire olwaleero DRC. Yalina omuvubuka omutuusi ayali Royo ayamulemerako ennyo. N'amulemerako ng'ali Royo nnyo. Kati bwe yafuna ono omuvubuka we bamuyitanga Gabriel Rejema. Kati Museveni bw'afuna Gisa Emmanuel Fred n'amutuuma Rejema and indeed Rejema became very royal. Era yali emu ku ppira ze ezaamuwa obuyinza n'ezaamuleetera Abanyarwanda. Kati olw'ensonga eyo nti Abanyarwanda beenyigira nnyo mu lutalo olwo ate nga ne Museveni Obote ndoza bali bakimanyi nti Munyarwanda ne kikyayisa ekintu ekiyitibwa Omunyarwanda. Kati paka essaawa ya leero buli kibi ekikolebwa ne gavumenti eno bakiteeka ku Banyarwanda. Oba oli Munyankole oba Mukiga oba Mutolo Kasaba nga mwesitana bagamba alaba Abanyarwanda alaba baki. Naye ate ekyewuunyisa eno gavumenti yesinza okunyigiriza Abanyarwanda. Yabajjako obutuuze kyekisooka. Constitution ya independence yabawo obutuuze nti buli muntu azaaliddwa wano Munnayuganda. Kati ate Museveni wajja n'akolawo constitution ye eya 95 ate n'abajjamu
babateekamu nti waliwo Abanyarwanda naye abateekamu be bali ba borderline communities Ntungamu, Mpororo n'awalala Ekisoro. Abo nabagamba bo n'okubivaako byabivaako tebakyeyita Banyarwanda. Naye ate ekyewuunyisa Kagame ekyo kyewuunyisa nnyo era eyo yegenda okuba senta yaffe ey'okwogera ku bintu ebimu. Lwaki Abanyarwanda babeera frustrated? Lwaki Abanyarwanda bammibwa obutuuze? Abanyarwanda sigamba munnansi wa Rwanda wabula munnauganda nga origin ye olulimi lwe ne kalicha ye byayo spousing era byazaalirwamu Lunyarwanda ng'ayogera Lunyarwanda.